Bakuba ekifaananyi Bobby Rush kuba iyo kuyani ekyani obuzibu oli wa simu naye Mangagumba ani abulayo ani abulayo Nganda wange yakukuse ya just batambuza mugaga mala koleko mugaga mala nkolako Yes, mwebale mwenna abali ku system ya Uganda bakulu kuli leader of opposition Lord Mayor Elias Lukwago, Honorable Medad Lubega Segona akali amaggwa, mama wa Ssegirinya, mukyala wa Ssegirinya, mukyala wa Honorable Allan Ssewanyana, aba family, abamemba ba parliament okuli Kawempe Solo n'abalala bangi, Lord Mayor we Makindye, that is Ssewanyana Alhaji Nganda Ssewanyana, Mayor we Masaka n'abantu bangi. Wait. Yes, Honorable Medad Segona akali amaggwa abadde olunaku olwaleero era nga tutegeezeddwako nti ku ssaawa 8:30 kkooti wegenda okuwa ensalawo yaayo, naye nga bwe tuviiridde mu kkooti okujja okuwummulamu essaawa zino, kkooti ewummuddemu naye ababadde baddeyo abashurities era nga abeeyimiridde Honorable Ssegirinya Muhammad andabyeko abeeyimiridde Honorable Ssegirinya, ndabyeko kansala Bagonda Thomas, ndabyeko meya awe Masaka omukyala Mayanja, meya we Masaka, wabula abeeyimiridde Honorable Allan Ssewanyana akubaddeko yali ku mbaka wa parliament wa Lubaga North, Honorable Kasibante Moses, ate era abadde era n'omulala amuyimiridde gwe ngenda okubagamba kamala okumujjukira wano. Yes, wabula nga kkooti ewummuddemukko katono. Omulala eyeeyimiridde Honorable Allan Ssewanyana ng'ojjeeko yaliko omubaka wa Lubaga North Kasibante Moses, ndabyeko n'omukulu Honorable Sewungu Gonzaga era naye waali ku kkooti olwaleero. Yes, ndabyeko posi nnyingi nga mugamba yes babawadde bail
naye kooti tennasalawo wabula yakkiriza beeyimirirwe. Akansuubire entegeerekese kooti ekkiriza abeeyimirirwe. Akuba kwe kubadde okusaba kwabwe. Akavidiyo akamu ke ntaddeyo amulabye Honorable Allan Ssewanyana nga mugonvu nnyo paka tannavaamu kigambo wabula Honorable Ssegirinya Muhammad waweereddwa omukisa asabye omulamuzi bate kuba tebalina musango kubatangazaamu kaawo bakkiriziddwa beeyimirirwe naye okusalawo kwa kooti kwa ssaawa 8:30 akansuubire entegeerekese bulungi. Essaawa zaakakati gwe wenna mu ddiini yo ky'olina okukola kwe kusaba kwe kusaba abantu bano baveeyo. Briefly in English, we are live at Masaka High Court and for the ruling of the case of Honorable Ssegirinya Muhammad and Honorable Allan Ssewanyana. But so far so good. Justice Lawrence had accepted that actually so far we have officialities for Honorable Allan Ssewanyana, and they have handed in their names as sureties for Honorable Allan Ssewanyana and Honorable Ssegirinya. But the court ruling, the ruling of the case will be at exactly 2:30. So for those who have been posting that they have been granted bail, what, let's just keep praying that all those posts remain there by 2:30 p.m. because the ruling is going to be done at exactly at 2:30 p.m. Asibawadde ku ba councils Honorable Seguna simubawaddeeko ne ba councils okuli Elias Lord Mayor olw'ensonga nti babagambye bakomewo ku ssaawa 8:30 so bagenda linda paka ssaawa 8:30 ekinaaba kivudde mu kooti then bakyogereko but for now tebasobola kukyogerako so bambi musigale nga musaba endowooza ntegeerekese bulungi mwenna mama wa Ssegirinya waali mukyala wa Allan Ssewanyana ne mukyala wa Ssegirinya ate kussa n'abakukunava ab'enjawulo Speaker Hamza Kasozi Tata Nansana naye waali Meya ow'e Makindye naye waali ndabyeko ku munnakalungu Kiruluuta Yusufu Nkeretani naye waali so abantu bangi nnyo ba MPs ab'enjawulo okuva mu Greater Masaka bazze wabula nga nkugambye omusango guddamu okuwulirwa ku ssaawa 8:30 so katulinde tulabe biki ebinaava ate ewa omulamuzi omukulu mu kooti ey'e Masaka. For now we are going to break and then we come back again katumala ofuna kalanchi by ssaawa 8:30 tujja tubategeeza ate biki ebivudde mu kooti. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.